Omulabi waffe owa WBS TV leero tuzze mu maka ga muna FDC Zerida Kakayi nga wano tumusanze ku kitanda nga yeebase. Obuzibu twagala tumanye bwava kuki kyatandika kitya okutuuka bweti gwe twali tumanyi nga muna FDC kakongoliro gwe abamu gwe bandiyise Iron Lady okubanga kati ali ku kitanda nga omulabi bw'omulaba. Tugenda kugabana emboozi nze naawe nga tujijja mu kamwa ke kennyini atubuulire obuzibu kwe bwava bwe kyatandika na kibwawulira na mulanga kigwalina eri eyo omuntu yenna alaba WBS TV. Omulabi wa WBS TV yandyagadde okumanya ki ekyakutuusa okubaaka kati oli ku kitanda otambuza na miggo. Nga 5 nze nakulira tiimu yange y'Nakawa ne tubaako ne twekalakaasa. Era okuva olwo baali banoonya wano nga poliisi ya Jinja Road yenoonya. Naye nga sisula wano waka. Kati nga 11 May twalina okusaba ku Christ the King ng'ekibiina. Nenkwata abavubuka ku makya ne tugenda. Twatuukayo ku Christ the King. Mbagamba bankumireko awo nsooke nfune airtime mbeko gwenkubira tuyingire mu church. Basajja 2 ne bajja ne bankwata nga balina pistol. Ate bali mu ngoye za bulijjo. Omusajja omu era yakomawo kwaba 3 n'atuula katebe n'angamba buno obutebe obw'omukyalo buno bwe bafunya kokka ke kaalimu n'ekali ka bucket ke baali bambadde. N'angamba mbuno alina kyayagala okuteesa. Bwenzikiriza okuteesa kwe ajja kumpa bajja kundeka ngende nga ndi mulamu. N'angamba mpa ansa zange. Mugamba sirina kyemmanyi. Ebintu by'ongamba bya kitujju nze sibisobola kola bintu by'obutujju. Nze ndi wa byabufuzi wenkoma. N'afuluma n'amala n'akomawo after a few minutes. N'angamba nkomyewo naye nga yakomawo n'ekiiso ng'akikoona bw'ati ng'ayagala mpulire. N'amala n'ankwata kuno bwe bati n'ankyusa ndabe. N'angamba nkuwadde eddakiika 5 weerowooze. Bw'omala okwerowooza tugenda kulaba naye wenkukuba n'empiso Katonda akuyambe. N'addamu n'atuula n'aninda. Ekituufu yalinda dakiika ze 5 kubanga yalina essaawa ye. Najja n'angamba mbuulira ansabe. Ne mugamba nze sigenda kuwaayiriza bantu ku bintu bye sitamanyi.